mutya musibye mutya very good morning afternoon evening kijja kusinzira kudde ki video eno wegenda kubita kate kutukira ku Fahad Praise oga kunonyeza no gakutusako ageguddewo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bulokanga nalala gwe ne bano gye mutasudde kubira kate mutuka era nga video obo gifunye tetaka ekigal likinga sharingira ko abala ku boxa ku whenever ngo ina kiwandi agada kubira atogera ko kirirawo anobera nga ate osulawo endowooza y'obutereevu kakati no amawulire njagala kubira nga tetandikana ga Rema n'amakula no mukyala manyikidwanga Fiona Nyamutolo na Edilisa Musuza era nga munage Rema n'amakula sodo kubira nga ate akikolera omukyala Fiona Nyamutolo enkya ya leero avuddeyo n'abeera nga ate munange agenda wali okubira nga ate ayozaza nakawede waffe yasodo kubira nga ate azala omwana w'obuwala era nga omwana w'obuwala ono yamuzaalidde eyali bbaawe amanyikidwa nga Edilisa Musuza ono no teyabadde yekka yabadde ne bbaawe amanyikidwa nga Dr. Hamza era nga kino kyajjeewo embiranyi abantu gy'oyodde nga bateekawo wakati w'ababiri bano nga baga nti Rema n'amakula tayagaliza Nyamutolo mwera si musanyufu ne Edilisa Musuza sako n'ebigambo ebirala ebikwatagana bwe bityo era nga munnange njagala kubeera gate kutegeeza nti bano bo Rema n'amakula Edilisa Musuza Dr. Hamza Fiona Nyamutolo baafukira era abaluganda era nga bava ne bagamba nti ebyenjawukana tubeere nga tetubiteeka emabbali tubeere nga temunange tukuza abaana baffe so mu maaso awo njagala kubeera nga tekuterawo obutambi obwo naye nga funawo kamere nga tentandika n'olutalo lwa Palaso ne King Saba no kirabika nga singa babeera tebeegendereza omulambo omwaka guno twandifunayo omuyimbi ow'amaanyi afa mu ggwanga kubanga z'entalo zirabika nga zikutte wansi ne waggulu eno tubaire tukamala kubeera nga tetuva mu nsonga zaziza bafana okubeera nga tebamusalako wali ku Galaxy FM era nga bayayi bano abalumbaziza bafana bamutegeeza nti abeere nga ate alekerawo okwogera ku Edilisa Musuza otherwise kinaddako tajja kubeera nga ate akyagala munange makulu ekyo omuyimbi King Saha ne Palaso babadde ku Balemo nga bagenze kubeera nga tebakuba emiziki era nga Palaso y'omu kwabo bayimbi abasoose mbu okusinziira ku g'omunda Palaso yakitegeddeko nti King Saha agenda kubeera nga ate anaatera okutuuka era n'abaliriza okuyimba nakkirira wansi mu parking eno no yasanze already King Saha amaze okubeera nga ate atuuka nga yapaakiza ddala emmotoka ye era n'amulinda okubeera nga ate munange ayimba munange abayimbi bano nga obumanyi tebatambula bokka buli omu atambula ne group ye Palaso yabadde ne group ye y'amaanyi nnyo King Saha naye yabadde ne group ye era wansi awo mbu King Saha yamaze okubeera nga ate ayimba emmotoka ye bagiblokinze nebeera nga tesobola kubeera nga ate efuluma era mbu abayimbi bamu mbu basobodde n'okubeera nga ate batuula ku mmotoka ya King Saha waggulu nga bagala kubeera nga tebateekawo ekibuliso awo ne wavudde olutalo amajambiya ne gavaayo amasasi ne gavaayo era nga abayimbi bano ababiri baawonedde wate n'okubeera nga ate buli omu akakyambulamu nenjagala kubeera nga tekutera olutalo olwo wawe lutuuse akadde kano otuula butuzi kaali nangenda kubeera nga tebina byonna bikuzanyira osobola okubeera nga ate omanye biki ebigenda mu maaso saidize wansi awo ojagenda obeera nga ate otuwa endowooza yo shakasha musomo waddwa wali nnyo okubeera nga takolako ku namba z'essimu ziyita wansi awo kusikaza katusimbule n'ensonga zino atavaawo baganda bange eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku supremacy okukola nagenze okuwagira kyali wange Scorpion MC Scorpion nva ku stage okuyimba nga Palaso ne group ye bawambye emmotoka yange balina bavubuka balina emmundu balina ebyambe balina ki mukusooka nembirowooza nti byakusaaga bagayi ne bakulira ddala effujjo batandise okukuba abaana bange poliisi teriiwo kutaakiriza mbeera ffeffe nyini tetuli bakozi ba ffujjo bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba besiri muyimbi wakolako ffujjo fe ogende mugeze mulikolakola ku bayimbi nze siri violent ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi Palaso ninako obuzibu nemutuuka n'okuwamba emmotoka yange mugitudde ku ngulu mugyetoolodde mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala naye nze nabagamba okugjako nga munzise esiri muntu wakusanga kolako ffujjo ffa esiri mukozi wa ffujjo era embeera mwagirabye yabaddewo nti obwedda nze ntaakiriza temukuba baana abo mubadde mujja vaawo n'emirambo abantu banyiivu ffe tulina abantu basobola otulwanirira naye mmwe mwegasse n'ebikoosi ebikola effujjo e Kampala munsange nange eyita kyaliwo mwe nange munkoleko effujjo
kale tuwambye emmotoka yo motoka ki twaze fenna twaze late kubanga saawa okuva ku stage nze nabadde nzirayo fenna twaze late mukujja late nga waliwo space z'okupaakinga zabadde nga 2 na parkinze nazze n'emmotoka 2 nabadde mu kagofa ka white ne blue baby ne parkinga kagofa era nadde nesigamye ku mmotoka yange emmotoka ya white gyolaba ssebo omukulu gyako oyina ne sente zigula gofu gwe kasajja gwe bweba yesigamye ku mmotoka yange emmotoka yiyo gye nadde nesigamyeko. Oh, that was terrible. Why? You made your choices. Awo woliwo otudde gwe wakoze choice eyo nga tewali lutalo lwadde lwetaagisa. Lekerawo okunenya abantu nokasuka erinnya lyange ng'oli mansa mu kamwako ng'oli sikina oli awo. Choose wisely next time. If you get another chance kuba watemye oli muzadde. Watemye omwana ku kamera kiri ku CCTV kamera. Si bigambo byange. Naye watemye omuntu ku kamera. So kyali wange. Nze bwoba olina obuzibu nga bwe wabulaze nti obulina ebyo byangu okumenya kwangu okuzimba kwe kuzibu naye tosobola tojja sobola bafunye dda looya omulungi pozi nga looya omunoonya ku TikTok bagamba okubleminga abantu kunyuma era kwangu paka ngo ekintu kikakkanye nga kiri kuggwe nga gwaliwo nga tewali akwetoolodde ng'olina okwekuba mu ttooki wekube mu ttooki obuzibu wabusanzeewa kamera weeziri. What did we do to you? We have never attacked you, even met. Are you sure? Muve mweno waipu gye mulimu. Are you sure you can manage? Eno Kampala eno Nsulo mwino okujja mwenna okunywa mwino okuvaayo eyo mu nfufu yammwe eyo muba ekyalo kyammwe ne mujja ne munywa oli wano owugulaze gwa nga watemye omwana w'abandi mwana mwina empisa embi etazze omuntu nze personally gwoli ku linnya lye liveeko kuba sikiwa nti na exchange nze yadde n'omuntu oba nalwanye. I stood and watched you guys make fools of yourself. Bwe nalabye nga muno mwagala nze n'embeeto nga gomanyi ozze kulwana ne kati eno mu Kampala gy'olwanira gwoyinza osobolayo gwe kasajja gwe yerijja gwakenda kawuka muka in Kampala. Manyi mwewa nnyo importance mulowooza okuleekaana n'okusaakaaza eddoboozi naye mwakoze ebikolwa olalaga nadde nno ne Jambia twabadde nno n'akambire n'akeera najjukira gwe saawa toli mutamivu vamu ebyo byonyusa okoozuukuka ojjukire ng'ogalula ejjambiya otema omuntu yagendedde mu ambulance footage yenna waali. This is all information that is available. Wandivuddemu ebyo n'ogenda n'omaliriza bye watandise. Omuntu omugezi tadda mu byakusongasonga engalo oyina nnyingi ez'okusonga palaso manyi mwamanyira kuzannyira ku linnya bye bakulimba ebyo bye mwesuddiiza eyo muba obugondi bwamme obwo tosobola. You can't. But I wish this was more music because there is even money to make. Nene mujambu mwetegese kutema abantu kati kyogana adde mpambye emmotoka yane baby Zoe kasajja gwe oba ne Gladiator mbalaba ne Gladiator bulijjo obadde olaba nti these are neutral forces kale osobola okugamba olaba oyo muganda wa AK47 mukama wange yafa kancherekereze kuba nze nadde siina buzibu ne mu video bondaba saabadde na buzibu mutuwambye emmotoka yo motoka ki fenna twaze late kubanga saawa okuva ku stage nze nabadde nzirayo fenna twaze late mukujja late nga waliwo space z'okupaakinga zabadde nga 2 na parkinze nazze n'emmotoka 2 nabadde mu kagofa ka white ne blue baby ne parkinga kagofa era nadde nesigamye ku mmotoka yange emmotoka ya white gyolaba ssebo omukulu gyako oyina ne sente zigula gofu gwe kasajja gwe bweba yesigamye ku mmotoka yange emmotoka yiyo gye nadde nesigamyeko ne kati kazze wano obuyambi bwe weetaaga kweyamba genda tandika ku miswiba gye weetuusizzaako gwagaludde ejjambiya n'otema abantu ekyabadde kiri unnecessary and this is on CCTV camera ekifo kirina buli kamera
if you ruined your life and couldn't control your anger, obuzibu oninako obuzibu lwaki waddayagala kunzita. Nze yabadde ne Baby Zoe, nze yabadde ne Gladiator, nze yabadde ne bannamawulire, kamera zonna mujja ziraba ku TikTok weziri nga tuyimiridde awo tuli in a good family moment. Akaka sajjako mukyala ako ne kajja n'obuvuyo bwako, tetwazze lwana blood, nze nenzijaawo olwana nga kyenzizeeko. Abo boolina balimi b'amayirungi gye mubeereyo si balwanyi boy. Ffe twazze kukiwagira Scorpion man. Buli lw'obeera ng'onenyanenya abantu, bw'olaba omuntu ayanguwa amangu okunenyanenya banne, wabaawo amazima gakweka, naye ndi mu bagamba amazima ago gali ku CCTV ya Fujita. Era nsaba agakutteko oba Fujita oba poliisi eteera obubaka obw'eggwanga buli omu alabe ekyabaddewo, kubanga kano akasajja okedde omaze okutema abantu amajambiyago. Kyangu nnyo okuguilt tripping nga osobola okuwangula okufaananya omuntu omulala ng'omusiro oba yakoze omusango ng'omusongasongamu engalo, naye togenda kusobola kukyusa kyabaddewo. Ate kiri ku kamera ez'abantu n'eza poliisi. Abavubuka nsaba mumpulirize, mugenze wala. Ndabye olutalo lwa Palaso ne King Saha bangambye lwogereko Penge. Kiki olwogerako? Okusookera ddala ngenda kusaasira abaakoseddwa, nsaasira abavubuka abatalina mirimu, abalimbibwa abayimbi bano, tijangu mutukuume kuli luuyi. Nsaasira abavubuka abatalina byakola ng'omuyimbi ajja kujja akulimbi, tijangu nkuume. Nga takulaze bw'ofunira, bw'ofuna obuzibu obuvuunuka otya, akuyambye atya. Kuba abayimbi abasinga mubeera ku bigaali, manya abavubuka abasinga mubeera ku bigaali by'abayimbi lwakabampaani, temukuba mitto. Mulimu abavubuka nga bo bali eyo nga wabeerako n'omuyimbi asanyuka. Ntamba ne King Saha, ntamba ne Palaso, ntamba ne Bebe Cool, ntambula ne Soba B2C, nga waliwo omuvubuka oyo just talina muroolo naye ayagala nnyo tambulira ku bayimbi. Gwe njogerako nagwe lwaliro njagala osooka ompulirize. Nga tonnayingira bikoosi bino, sooka weebuuze omuyimbi mukolera mulimu ki? Omuyimbi mukolera mulimu ki? Nzunga ntambula naye mukolera mulimu ki? Abayimbi naddala abasinga abasajja bakyasinza oleetera abavubuka ebizibu. Omuyimbi omusajja ajja kukulaba ng'oli wa misuwa, akugambe jangu onkuume. Naye ng'omuyimbi agamba jangu onkuume, yamanye empisa ze nawe wayagala okuteeka. Ne bw'otaba na misuwa, mulimu abayimbi abakujjukujju bagala otambula n'abantu abangi. In case of anything, mwe muteekewo emibiri gyammwe mushieldinge mukama wammwe aleme funa buvune. Kikyentegeeza wano nno Bebe Cool we mwebaliza nkyaludde ne Kanyama gwe bayita Kubula, and at the same time alina omusirikale we. Omusirikale oyo nga Papa Siri bamumuwa kukuuma ye, because omuyimbi bw'okuba essente oba n'ofuna essente weetaaga a certified security man nga authorized okuba nga akola ekyo, not a bandit. Si mukubi wa kufuru, si mukubi wa peva. Olina okunoonyayo omuntu yenna nga kyakola ddala bodyguard kyekyo. Ba Messi ba Ronaldo bani bonna bemulaba, abantu abakabi bonna ba Puff Daddy bikitwala tugende bayimbi ababakuuma babeera n'obumanyirivu era babeera ne license okukola omulimu ogwo. Now tuli mu mulembe nga abavubuka b'ennaku zino balowooza nti nno ebifuba bibabuguma
kibateeka mu mawulire. Olutalo lwa King Saha ne Pallaso lwaviira ku Pallaso, era Pallaso yabitandika atya. Pius, ze muyita Pius, oluusi muyita Lizard, kale Pallaso agenda ajja ng'omuyimbi yenna ng'agamba nti nze nsinga okuba ne hit songs, which is okay kuba mu bya music kyangu nnyo okweclassifyinga ne weewa ekibiina oba ne weewa amannya. Tulabe ku bayimbi abalina lizi botanical names ezikanga. Omuyimbi wange president wange yayitanga Gladiator, ng'omuwulira the Gladiator ng'otya. That's a botanical name. Liku Jesus, very artistic. It's okay okweyita Gladiator. Naina chali obamuyitanga bebe kulu ngayita big size, Titanic, extra large, Bawazwena nga yeewa amannya mangi, which is okay. When it comes to art, ekyo kiri okay kikirizibwa. Chameleone yeewa doctor takubanga ku mpiso, but it's okay. Awa inotambulya ti Chameleone ti Dr. Chameleone nga nawe oliwulira Lizito nti nze musawo w'endongo. That was okay until today. Kikyali okay, kikirizibwa, temulimu sitaani. Naye Pius we yavaayo ba Pallaso yavaayo n'agamba nze nsinga hit songs, yabaako abayimbi abamu be yamenya nti ng'abo bajjeeko teri muyimbi mulala gw'oyinza ku frontinga ng'aweza catalog eweza ennyimba 2 nga hiiti. Mucho ye yatwala obuvunaanyizibwa okusoma abayimbi bo baasuubira abalina ennyimba 2 mbu nga hiiti, nga naye mwali abala n'abeexcludinga. Yayogera atya? Ulira Jagala ombuliro y'omuyimbi aweza hit ya 20. naye mu kubamenya si musiru, ayina be yali amanyi era yabalekayo ng'amanyi hit songs ezo baziweza. Okugeza tukimanyi bulungi nti Fiki Fameka lulimba lwakubebera hit era aziweza. Tukimanyi bulungi nti olulumba Johnny Black lwakubebera hit era naye aziweza. Ng'ekyo kivudde nako ne Bebe Cool teyamwogerako. Lwaki teyamwogerako? Because Pius is smart. Ebiseera ebyo Bebe Cool yali kumbiranye ne Kenzo, ate nga Kenzo yawa Pallaso ekifo ky'okubeera muno ye vice wa treasurer ku zigundi zaabwe ezo simanyi kibiina kye bakiyita batya ekyo federation. Pallaso ne Shiba babaddeko ebifo by'ebisava ndoza mu executive nga bamaanyi mu federation. So yagaana okwogera Bebe Cool kuba kimanyi Bebe Cool embedde emyaka egisooka n'abiri, yamusooka ne mukuyiye. So Bebe Cool abuza ne hit songs 5 teyamuteekako olw'ensonga Bebe takwagana Kenzo, ate ebiseera ebyo Pius yali alolinga ne Kenzo, naye Pallaso yagala abeere ng'asobola okubeera nga atrigalinga omuwagizi wa Bebe Cool aveeyo agambe Bebe Cool tomutaddeeko. Pallaso teyayogera Saha ng'akitegedde omuwagizi wa Saha ajja kujja agambe naye Pallaso n'otateekako Saha. Bwe nalaba video eyo nze omu ku bajja n'enkomenti nga neŋŋamba muganda wange ate King Saha ne baganda bange abamu bemmanyi ab'omu King's Love Management ne tuteekawo comment ate King Saha nga taliiko, nga tookimanyi bulungi nnyo kati yalina endongo. Omukulu yasomanga komenti zaffe nga twemulugunya, naye olw'okuba twamuyitanga King kyanyiiza Pallaso n'atwanukula kweyo live ati If it was all about kingenge singa nawe toli king. A king has to build other kings. A leader builds other leaders. One of the qualities of a good leader, he creates other leaders. Yeah, man, that's one of the qualities of a good leader. Actually, leading is one of the last qualities of a good leader. Some leaders can lead by following others. You can lead from behind. Awo nno Pius oba Pallaso anyiize
naye ng'anyiize yali akisuubira kwati yali abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.